heard. I'm sure the points you are raising here were all points that we have raised in their submissions, and you think they should admit to them. Okay? But you think that maybe it should be in another procedure. But I'm sure filing a format, I mean, wouldn't even be listed if the court has taken the position that this matter is already just waiting for judgment. The reason the court hearing is because the court recognizes that for 1.5 years it has been sitting with an application of a litigant which has not been fixed. For 1.5 years. Banka zipya abantu ekimala mutekewo obwenkanya tetulwana na government twagala bwenkanya mulekewo banka ezitukiriza amateeka naye tufiiriddwa ekimala hamusi yabbiddwa ffenna bannayuganda sente bwe zinaatwalibwa e Kenya oba e India oba luddawa za bannayuganda mutekewo obwenkanya kooti tubasaba tetwagala kwekalakaasa twagala obwenkanya munnayuganda munnaffe abbibwa banka bweba tetaddewo banka ebeerawo etya mu ggwanga nga terina layisinsi netusigala nga tukyakola nayo ate nga bakwata abatembeeyi ababeera wano nga babagamba nti abatembeeyi tebalina layisinsi musiba bannayuganda muzeeyi Kalugire mutuyambe si buli awasa nti omwana wa pulezidenti timujja kukola ebyo ebyekisiru mukwata bannayuganda abatembeeyi obutaba na layisinsi ate kati DTB terina layisinsi ate ogiwolereza Chiliowa Chiwanuka nokola ebyo Georgias Chiwanuka jajjawo bakutya kikyalwanirire Uganda twagala obwenkanya bajaji Kalugire nokola ekyo bajaji muveeyo mukole obwenkanya mu nsonga eno tubasaba tetulina zino sente sizahamu sente za bannayuganda bonna tosobola enawegenda kuba wano kwe gamba Kalugire okuwasa omwana wa president ekimuwa supremacy. You are doing a disservice to Ugandani. Chiliowa Chiwanuka Chiliowa jajjawo Georgias Chiwanuka yalwanirire eggwanga lino naye oli wano oli muwoleza wa gavumenti. Abana bali makomera lwa bulayisinsi butono abanyaguluza abanene babatasene bakukumbe batwale waabwe sente za Uganda omulamba tulwani sabwe abana bali makomera lwa bulayisinsi butono abanyaguluza abanene
munene yakwatibwa n'emmere ng'agirina mu matama agibbye agirina mu nsawo bamutadde agende ne ssente zaffe ng'abaana abalaba wano bakwatibwa tali muna Uganda ayinza kukola kikolwa bwe kiti ng'akikola mu nsi ya Bulaaya. Lwaki ffe abaffe banyigirizibwa? Lwaki ayimuka gwe Baganda bakubadde ku ttaka? Tekisoboka ng'abasuubuzi bali mu makomera. Ekitongole ekiramuzi ne paliyamenti y'eggwanga Uganda bayise etteeka bagambe nti Munnayuganda wa ddembe okutandika okukola bizinensi awatali layisinsi ng'omuntu wa ddembe. Naye abaana bali luzira bali kitalya lwa bulayisinsi. Ensonga si ya hamu y'Abannayuganda. Ensonga si ya hamu. Ensonga ya ffenna Bannayuganda. Abba ssente zino wa DTB si Munnayuganda. Bw'azitwala aba atwalidde ba mu ggwanga lye ate abali wano tebalina bwenkanya. Tugamba judiciary muteekewo obwenkanya. Abasuubuzi bamuggala bugazi lwa layisinsi. Naye eno DTB yawa obujulizi mu kkooti ng'eraga nti ebadde ekola nga terina layisinsi. Naye ng'abaana bali mu kkomera, abatembeeyi bali mu kkomera, wababuuza layisinsi. Tewali bwenkanya. Twagala abakolera wano ba investor nga bakolera mu mateeka nga bwe tugakoleramu. Ne bwe kiba ekyo abasuubuzi mbasaba nga ssentebe wammwe tetugenda kuddamu sasula layisinsi mpaka nga tufunye obwenkanya. Bino tebigenda kuggwa bwe biti. Teriyo muntu buli hoka yenna buli mutembeeyi yenna singa Karugire okuwasa omwana president ekikufuula wa kabi nnyonyonyo. Osegeera kiryobo kiwanuka jjajjaawo Jolly yalwanirira eggwanga lino. Musiba mukwata abatembeeyi wano nga tebalina layisinsi. Naye abayindi bazze muno bakoze bizinesi balina layisinsi. Ate mutwasamira Karugire oba mututta mugenda kututta musaaga. Guno omusango hamu musaaga. Musiba abaana wano nga tebalina layisinsi. Kyannaku nnyo bw'aba amisigundu n'emirimu gy'awadde Bannayuganda asobola okufutyankibwa ate omuntu omunaku asookerwako. Ekyokubiri fenga abasuubuzi era Bannayuganda tetugenda kukkiriza kuba twalidda kooti gyeraga. Kooti olwedde eri biased. Kooti eri mu feva y'abayindi. Judgment lwaki bagirwisaawo? Bagamba kino. Bannayuganda twetaaga obwenkanya. Atalabayo Karugire hamu Munnayuganda. Nze nali kukuba osula kukuba emyaka 15. Hamu yakwata ssente ze nanzijayo nampa n'omulimu nkola. Nze nkola era nfuna emirame nga hamu nvubuka munanga nkuteko saawe lwaki badira oli ne bamuwa. Nedda twagala justice mirembe. Twagala bwenkanya bwokka. Hamu bw'aba talina bwenkanya nange Munnayuganda sijja kuba na bwenkanya. Mu nsi yaffe tunenyumirizaamu tutya nga bannaffe banyigirizibwa abaana baffe kubanga